okulisimba ku bukulembeze bw'eggwanga 88 kati bakonye 88 ennaku zaakayitawo 2 zokka batandise lwa Mmande okugjayo empapula n'ejjo olwokubiri ate bikoma mwezi gujja kati we tunatuukira omwezi ogujja abange kati bonna we bayita bonna we bayita kitegeeza tugenda funa ballot paper ngeringa eno eyabbe omanya kapapula ka betting kabuuzaani wano kabuuzaani tukabuuze Nasiifu naye ate akalaba bulabi so munanga ali ku Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo kaakati yembeera eri munda mu ggwanga lya Uganda jjukira General Kaguta Museveni tannaba kulaba nti agenda okupiikinga empapula ze Kyagulanyi Ssentamu tannagenda aba DA tebannagenda PPF tebannagenda FDC tebannaba kugenda kakati baana be basooseyo baana batombula kalevu bavubuka envuumuulo eriyazze n'ekinyonyi ky'amagulu 3 ke kabonero ke neesunza okiraba ali ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo nzikiriza munange tugende mu mawanga ate amalala eggwanga lya mu Sudan munange emmundu ekyasekera ddala abantu 10 kati bakonye endowooza 45 twagenza okuva olunaku lwajjo munange Hudu wali mpulidde kaminya abadde agakuwa nga bali 40 kati bayingidde 45 babakuba ali ku Pal FM babakuba kakati emundu ekyasekawo ddagalo ne General Burhani ali mu buyinza entebe yagirina kati ddagalo ye Rapid Support Force ategeeza gamba nange olina okumpa omuntu alemu mu mbeera yonna nange olina okulaba nti munnange nkitwalamu kakati emundu eseka emundu muganda wange buli omu agamba nange ebimpe bano balina endagaano gye bakkaanya wakati nga Bashir avudde mu bulamu obw'ensi nga kigambibwa nti bantu beekalakaasa lwa mugaati ne babaako munnange endagaano ze baakola ne bagamba tuwambe omusajja nga Amerika tinaba kulaba nti munnange ebiyingiramu ffe leka tuwambe omukulu katumuwambire ddala kati naali ku Pal FM bano ne bawamba era omusajja Bashir bakwata ekkuba mpuliriza abamu bagamba ICC emulina abamu bagamba mwali munda mu ggwanga erya Sudan ensonda ezimu ziraga nti ali munda mu ggwanga lya Saudi Arabia kyonna kyekiri ekikulu nti tannafa gyali ali ku Pal FM kakati bano batula wansi bagamba katugitwale naffe entebe wabula Burhani ali mu buyinza essaawa zino ne General Dagalo owa Rapid Support Force bagamba kulemberamu nange ompe tuyingira 2023 bali bakanya 2023 nti nange ojja kumpaamu nga baweemu ddagalo kati agenda olaba omusajja akutte ekiwandiiko asuubiza bannansi abagamba nti bassebo ne bannyabo mbategeeza nze General Burhani ne bannamagye bannange tubategeeza nti tugenda kukwata eggwanga tuliddize bannansi tugenda kukwata eggwanga tuliteeke emikono gy'abannansi tuteeketeeka okulonda Dagala agamba muganda wange nga twakkaanya kyetwakkaanya ate okyawukanyeeko nti manya n'agamba tondabanga kankolega General Kaguta Museveni kannumbe munnange ensiko gwendabika siikusobole yakola ka Museveni n'akwata amamundu n'akwata abaana we baali bakola ate mu magye bennyini kano n'agambye Rapid Support Force kaali kabinja ka mukulu Bashir nga magye gage gabwa nannyini kati ali ku Pal FM nga akakwata akadumira omuduumizi wako yennyini yali akadumira akakwata bagamba tugende mu nsiko abasuubiza ensi n'eggulu balwana bakuba bannansi bafudde bangi abasinga tebakyakola mu bitundu ebimu embeera yeekanamye bali mu civil war yensi nga temuggwamu ntalo wano lubaluka ne luwumulamu katono ne luddamu genda obuuza bali mu Libya ali ku Pal FM buuza munnanga bali munda mu ggwanga erya Libya ewaliwo omusajja Abu Minyar al-Gaddafi yali omusajja ow'amaanyi ng'ensi emutya kakati nno mubasabire nnyo munnanga bali munda mu ggwanga erya Sudan tugenzeko mu Sudan ya Salva Kiir oli gwe nakugamba yali ayimiridde ku parade bayimba oluyimba lw'eggwanga n'agenda agira mu ngoye ekyetaaga ekitono kakati tulengera kikulukuta bukuluku wabula munnamagye aba munnamagye yalemerawo
era abasinga tebakalabo singa bano bannamawulire tebakateeka mu bannansi kukamanya singa tebakakuba kifaananyi tetwandibitegedde naye yabanoonya kigambibwa nti ono omuyaye yabanoonya baali bangi abakikola n'abanoonya abamu basangibwa ku kkubo nga bafudde abamu ne bawaŋŋanguka ne badduka ne bagamba omusajja agenda kututta paka omusajja oyo agamba mbasonyiye wallahi mbasonyiye lilla mbasonyiye ku lwa Katonda mukyali baana bato mbasonyiye otusonyiye gwe okakasa tukumanyi nti mbasonyiye wallahi mbasonyiye eyabasonyiwa gye bali babiri gye bali munda mu ggwanga erya Sudaani wabula baagobwa okuddamu kavalinga omukulembeze w'eggwanga wonna w'abeera ali ne peisawe ne bagambibwa temuddamu kuteekako yadde ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga tubabaanize awo mba ntemye awo mba nvuddewo ali ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo Africa ngivuddemu tugenze twolekedde kakati ekitambula tukkirize tugaane ali ku Pal FM kkiriza gaana yagala gaana Sematalo namba 3 Sematalo tugenda kulaba nti munange tukiddamu mu mbeera yonna kati ali ku Pal FM abasajja bakaanya bagamba nti tugende munda mu ggwanga erya Amerika munda mu White House tutuule security gyeri waliyo ne situation room ye room omukulembeze mwatuula nga giwunye ayo kizibu gikuba kizibu ampulizo gyongerezaako gikuba n'abagamba nedda musanze ndaba mwannoonya dda mwagala okumpa obutwa mwagala okunkuba amasasi kati ate munsindike mu factory y'obutwa ddala sigenda kusobola tugende mu Alaska okumpimpya wensobola okudduka paka mu Canada ate ne Alaska at least ko kyangu mukko muganda wange njagala bagamba nti mu Alaska kyangu mukko ate okudduka era security yamazidde okulaba nti munange erawunayo kakati ono bagamba Amerika egamba nga Sematalo tannatuuka tusooke tukaanye ne ba opponenti baffe tugende ne ba opponenti baffe tugende okwesoga Sematalo twagala kuba Irani ne wetuleka Irani oba tugenda mu Sematalo tugendemu wetuleka eggwanga erya Irani ne likola nuclear n'abalala bajja kukoppa ekyokukolebwa kiri kimu tumugyewo muganda nge Fadil Obuuka Nectar ali munda mu ggwanga ali mu Saudi Arabia ogamba otya baaba abasajja bagamba tumuleke tetusobola kuleka bano basajja omuyirani akole nuclear n'abalala bajja koppa gye bali oba olengere South Africa nayo ng'evudde yegamba Gifad kakati ali ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo abale ku YouTube tuli YouTube live Mwambu Umar watching from West Pokot Kenya amuganda wange Umar ali munda mu ggwanga la Kenya ekyokola kya Kabinyo Gifad oli munda mu side za wali Busoga oli eyo side ze Busoga eyo kakati munanga ali ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo abasajja bagamba tubatuuze bano tugezeeko kye tusobola wekigaana tukube bagezezzaako kye basobodde kyonna okugamba omusajja Irani biveeko byokola Irani bagamba bannange nze mundeke nange enkola byange munveeko muneesonyi bannange nkola byange baganda bange mukole ebyammwe enkole ebyange nali mbalumbyeko nali mbakubyeko nti nedda then leave me munveeko muneesonyiwe mundeke kakati Irani abagamba mundeke Amerika egamba tetujja kukuleka kati Putin lwakutaano webitakyukamu agenda munda mu ggwanga eri Amerika bamiitinge n'omukulu era nga munnange ensonda ziraga nti wanaaveeyo bayinza okugjako mu Moscow bayinza okugjako ampuliza munda mu ggwanga erya Russia yenteekateeka zibatadde ku ttebo ensonga enkulu ebatwala bateeseze eggwanga erya Ukraine bano baagala kugigabana
era nga bati bagambe Putin nti ebibuga biweeyo. Kati wekuddamu ekibuzo kya munnange ali ku YouTube, ekituufu Putin anaabiwaayo? Oba mpozi ng'aliko mizimu ki? Anaabako muzimu gwa taatawe oba gwa jjajjaawe? Putin abagambe nti kale ayonoonye emizinga gye, ayonoonye zibbomu ze, zidroni ze, agamotoka, afiiriddwa abaana abasirikale. Abamalega bagamba nti kakati mbibawadde nzikiriza kuki, ku ddiru ki? Kikafuuwe banange, kikafuuwe. Mpozi nga balina kye bakkaanyizaako ekyamaanyi ennyo tomanya, naye kikafuuwe ali ku Pal FM. Putin okera ku makya ogamba nti kale nzikiriza, nsiizinze faya, siina kentute, mbalesse. Tekisoboka. Naye nga babala Ssemwanga Aziz munnange bali mukulaba nti munnange babala mu mbeera yonna yonna. Ali ku Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Amawanga gepositioninga kakati wuliriza aba BRICS abasajja batuuka kadi bagamba tukole omukago gwa BRICS, naffe tuguteekewo gasoba 30 bosa, gasoba 30 nga kakulembeddwa musajja Putin Vladimir agamba Iran weesogge BRICS, bano abasajja baagala kukuba, weefudde ow'amaanyi mu Middle East, abasajja osazaamu diiru zaabwe, osazaamu pulaani zaabwe, weesogge BRICS. Neyeesogga BRICS ayita amawanga agasinga. Bano BRICS kye basooka okukola baagala banafuye NATO. Wabula BRICS egamba mu mbeera yonna yonna, aba BRICS badde bagamba nti mu mbeera yonna yonna temugeza ne mukoona ku ggwanga n'erimu lyonna, temukola ensobi ne mukoona ku ggwanga lyonna, kubanga mugenda kuba muleesa obuzibu. Amawanga munange mangi nga Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, UAE. Kigambibwa nti nabo BRICS akadde konna agamu geesoggadda ali ku Pal FM nga ga Brazil, ga Russia, Buyindi, China, South Africa. Wano mu 2024 omwaka oguwedde 2025 naguno gwe tulimu kugambye Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, UAE, Indonesia n'abalala bangi nnyo nabo beesogga. Wabula waliwo n'ageegwaniza nga bakyali bapatana ba Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda ne Uganda n'abalala bangi. Nabo bagamba naffe Nasif Kiyimba we bali kulaba nti oli ku Pal FM. Ssemwanga Aziz we bali kulaba nti munange oli ku Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Wabula bano batulazi meeting munange ez'enjawulo bagamba nti nedda, era ng'ensonda ziraga nti amawanga 32 countries zempya ezigenda okulaba nti munange zanjulwa. Amawanga agasinga gagamba naffe twagala kwesogga BRICS era bagenda kubanjula. Kaakati obuzibu buzzi, waliwo amawanga nga mikwano gya musajja mu Amerika, waliwo amawanga nga mikwano gya musajja mu Amerika nago gagamba ekijja kijje. Nedda, ekijja kijje. Katwesogge mussa abantu, Isirayiri essa abantu bangi, kati katolekere Ssematalo namba 3 oba oliawo bino binaggwa. Omusajja Ayatollah Ali Khamenei Iran ategeeza avaayo agamba nti bino okuggwa, entalo okuggwa nga tumaze kwekuba. Amawanga agasinga aga NATO n'aga BRICS nkugambye Ssematalo agenda kubeeraawo.
nga Sematalo agenda kubeera nga ava mu mawanga ago. Grace Naka, Kemitech Electronics, tuli fena bamaze okwepositioninga. Ayatullah Ali Khamenei munanga ategeeza ensi yonna agamba nti bino okugwa nga Sematalo tumaze okulana kubanga amawanga galina ebyokulwanyisa bye gasirikidde. Russia juzi ya video nekugamba nti mbadde mmanyi tulina operation Kiyokka nti ey'amaanyi. Mbadde mulowooza baba tubasekeredde. Russia Putin munange watu wategeeza abategeeza munanga bagamba nti nedda. Abategeeza munanga bagamba nedda tekijja kusoboka. Kakati embeera owabula bano abasajja waliwo buno obubenja obutono nga si mawanga naye nga bubenja. Obubenja bw'abasajja aba Hamas, obubenja munange bw'abasajja aba Hezbollah, aba Houthi mu Sematalo bunaddawa bujja kulwanirako sayidi ya musajja mu Irani. Irani wagwa nabo we bugwa ali ku Pale FM wabula bulina missoni zaabwo buno obubenja. Mu Sematalo oyinza obutabulengera nnyo naye nga bulina missoni zaabwo. Sematalo ki? Namba 3 bano abasajja we banajja buno obubinja bwagala amawanga ge bulimu. Kubanga eggwanga erya Lebanon ewa Ayon ye president akkiririza musajja mu Isiraeli buno tebantu tebamwagala mu ntebe. Palestine bagamba president wa Palestine nti ono tali active. Ono tali active. Bagamba abasajja Abahuthi bategeza bagamba mu Yemen ono yatuzoganyazoganyamukko lwakuba erudda kyali waffe. Naye ali ku Pale FM abantu bateze okulaba nti munange bepositioninga mu mbeera yonna. Al-Qassam Brigade obamanyi Qassam Brigade bakubye nga Sematalo namba 3 tannajja. Naswifu ali munda mu ggwanga lya Qatar. Bino bitegera bulungi nnyo obiwulira bulungi nnyo. Qassam Brigade egamba nti mbadde mmanyi ba Hamas bokka tuyina basinayipa nakugamba abasajja basinayipa bebayita baana bava munda mu ggwanga lya Iraq ba Aisha Tikiriti ono bano bahaka ate bavamu ne basinayipa abo bamaanyi nabo. Kati Qassam Brigade naye evuddeyo egamba tukubye nga tukesa basinayipa baffe tukubye abasirikale 3 ab'eggwanga erya Isiraeli abasinga bali mu bisago eby'amaanyi. Wali ku Al-Mansur Street, wali ku street ya Shujaya okumpimpi awo babakubye babagamba mukole kye mwagala tubajjeewo biri mu Palestine. Palestine naye etegeeze gamba tetujja kubikkiriza, tetugenda kubikkiriza. Waliwo amawanga mu Europe gasirise gatidde Trump nti ajja kugakuba, gakyatidde muganda wange ali ku Pale FM naye gaagala nnyo BRICS era Sematalo namba 3 najja n'atandika lwogenda okukakasa nti amawanga ga Europe gakoowa Amerika. Ekyo lwojja okukiraba eri mu basajja ba Hezbollah bannansi bagamba oba twolekera Sematalo leka tumwolekere, oba twolekera Sematalo namba 3 leka tumwolekere mu mbeera yonna naye tetuteeka byakulwanyisa wansi. Ate gavumenti eri mu buyinza Ayon mutwegendereze, tetwagala kuyiwa musaayi bannansi na bannansi, tetwagala kuyiwa musaayi bannansi na bannansi. Tukimanyi bulungi Sematalo namba 3 ajja, tetwagala atandikire wano, mutuveeko. Ayon ne gavumenti yo please leave us. Totutankuula oli muganda waffe, oli munnansi munnaffe ery'eggwanga erya Lebanon wekinaaba kyetaagisa kujja kutandika kubakuba baba naye Mukasimu omumanyi bano abaana bateekebwa
abaana mu Lebanon bateekebwa nga kufa nga bagamba nti ono y'omufu addako ng'omuyita mukulembeze bo bagamba nti ye mufu addako. Kaakati bagenze batabangula wonna ne bannansi munda mu ggwanga erya Lebanon bagamba nti bassebo ne bannyabo bantu mmwe Abayisirayiri n'Abamerika mukkirize tubategeeze ate kasita oba n'influensi y'abantu kasita oba ku sayidi ng'abantu bali ku sayidi y'oba okimaze. Bano bagamba nti bassebo ne bannyabo gavumenti eri mu buyinza eya Lebanon ffe tuli ku sayidi y'Abayizibullah, ffe tuli ku sayidi y'Abayizibullah ebitundu 58 ku 100. Babagamba muleke abaana mu bitundu ebimu region ezimu bitundu 10 ku 100 bagamba mutuleke waliwo we bawadde ensimbi bagambe nti bakyopozinge bagambe nti abantu bano baweeyo ebyokulwanyisa babiteeke wansi babagambe nammwe tujja kubafuna. Omusajja naye mukasi statement yagambye tujja kubafuna mu gavumenti empya. Gavumenti kyeyo ali ku Pal FM abaana tebagenda mu nsiko, abaana tebagenda mu nsiko nga bagala kujjako gavumenti eri mu buyinza. Nakogamba bano bajja kukulemberako eri Putin bali mu kubikola n'omusajja omuchina n'omusajja omu North Korea babikola batya. Eno Putin gyalaga yakutedde essimu n'akubira Jinping ow'eggwanga erya China n'amugamba wategedde omuyaaya ayagala kummiitinga mulabe nti mulabe. Akutte essimu akubidde Kim Jong Un pulezidenti w'eggwanga erya North Korea amugamba nyinayo summit, ngenda mu summit naye omusajja mugambe biki, omusajja mugambe biki. Jjukira naye tayagala Amerika. Mutyaba Abubakar ali munda mu ggwanga ali mu Bahrain. Omusajja Kim Jong Un tayagala ggwanga lya Amerika. Yabagamba ekirooto kye ekyentiisa Amerika. Era naakolako omuzinga abagamba Abamerika guno omuzinga gwammwe. Agamba ne muwalawo gwatera otambula naye amugamba we bali kuzoganyanga ne bakumanyiranga guugwo gubakube gwa Amerika. Era yagamba nti gugezesezza gusobola okuba mu Amerika nga ate temugukutte. Kati omuchina oyo bamuyitako esirikidde. China bamuyitako esirikidde. Ono China gwe nkugamba yakolako ekyokulwanyisa. China n'akiwa omusajja omu Russia n'akitwala munda mu ggwanga erya Ukraine. Kyali kitya? China technology. China bakola ekyokulwanyisa nga bw'okyambala bw'oti tolabika nga tewali akulaba. Bachina abo boolengera, Abachina boolaba abo kasita okyeteekamu bw'oti. Putin yakikozesa nnyo mu Ukraine 2022 2023. Putin kyamuyamba nnyo wabula bakijjawo olw'ensonga nti abamalanga okukyambala kyabalumyanga omutwe olw'amaanyi amasannyalaze ge kyali kikozesa ne bakijjawo. Naye nga batta abantu, batta omwana n'amagamaga ne banoonya ssenga tebamulaba. Naye ng'omuyaaya ali mu kati atudde. Kati ali ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo yembeera abantu bepositioninga, abaana muganda wange bepositioninga. Kaseera ka waliwo, kaseera ka Ssematalo namba 3 bagamba atuuse endiriddawa, bagamba mpuliza atuuse endiriddawa. Gendako munda mu ggwanga erya Syria. Ahomuza
twolekedde munange eggwanga erya Syria ew'omusajja Al-Jolani. Ono omusajja yali omusajja kale eno sebo yakyusa n'enviri n'azisala, ekitambala n'ajjako, ebirevu n'atereezaamuko, kakati sebo akuba ne ku masuuti. Ye ono omulaba mu masuuti mu woofiisi ennungi. Bakitegedde. Omanyi Putin ono afulumya statement ng'alina gw'ategeeza. Yafulumya statement mu 2023 n'agamba nti nyina eggwanga lye ŋŋenda okkuba gaali amawanga abiri. Ago yali amanyidde okulaba nti munanga agakuba ebyokulwanyisa webiri. Zibeesi zaabwe akubeewo we ziri. Umaru yali ayagala kuba eggwanga erya Bungereza n'eggwanga erya Germany. Atuuka ne ku serikwata nuclear n'agisembeza okumpi ne Germany. Germany kwe kusirika. Germany negamba amujjukiza amugamba weerabidde. Ajjukiza Germany amugamba Germany weerabidde wennakuba paka mu Berlin nakusonyiwa na busonyi musematalo namba 2 oyagala kunneerabira nti wammanzi jjukidde n'azinga omukira gwe n'aguzzaayo Germany. Kati kola baavaayo butaswala. Kati omurasha alina gwatunuulidde. Anytime nakugamba omusajja Bashar al-Assad watasindike kabinja ke ye kennyini ajja kudda ampuliriza akulembere eggwanga erya Syria. Kati ali ku Pal FM ono Jolani abagambye ekijja kijje. Jjukira baali bamugamba nti tokkiriza omusajja omurasha okwegazaanya munda mu ggwanga erya Syria. Kakati ono omunnanga akawanga munda agambye ali ready okuyita eggwanga erya Russia lijje likola military patrols. Kaweddemu enkya ntandikire ku Jolani oyo kubanga we mukwatako tuba tugaziye. Russia yali kati Russia omulaba wasembera wakomawo. Abange tekibanga Jolani jjukira baasindika musindike. Uliriza ekibalo. Jjukira baasindika musindike. Okimanyi nti akadde kasobola okutuuka. Jolani n'akwata essimu n'agikubira Bashar al-Assad n'amugamba bitaami komawo omusajja ayagala kunzita. Ekyokubiri komawo omusajja ayagala kutwala ggwanga kye nali simanyi. Okimanyi nti kisoboka. Okimanyi nti Jolani olunaku lwajja n'agamba nti Russia mbaaniriza mujje munyambeko tukole tupatrolinge munda mu ggwanga erya Syria. Mu Syria muli mwani babala musajja mu Isirayiri. Babala musajja mu Isirayiri. Kaakati nno ali ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo embeera bwetu wetambudde bingi tuba tulina bingi nnyo naye munnanga olwakadde ke katusalayo kati bekatusalayo nekangamba nti zikonya 55 olina okuvaawo era munnange lazima yagalagaana mba nyina okukwata ekkubo nveewo ngende. Wadde okikubako omukono kitaata wekyokuvaawo oba mumpaayo eddakiika nga 2 dakiika 2 nze ate 2 ngewulekwani bali bajja kukuwa katugende nga twewaawaayo kati abasinga bebbeyo mu Kulani wali ekiro naye nga wasuze alhamdulillah sirina ttabbu obulamu bulungi si nnyo kiki tawadde mu kuziika Joel mukulu waffe yafudde nga kitalo nga kibi kitalo